twesimye okuddamu okubeera nga tubaweereza. Ekisinga okutawaanya Abafirika bwe buvundu mu mibiri gyaffe. Twagala nnyo okukuuma obuyonjo ebweru ne kungulu ne tusenya n'amannyo, naye tulina ekizibu eky'Abafirika. Wano tugenda kwogera omuntu yeeyonja atya mu kyenda ekinene. Ekyenda ekinene kye kitereka obuzibu, kuba kitandikira ku mukono ogwa ddyo ne kyambuka bwe kiti ne kisala bwe kiti ne kigenda kimalira gye tufulumira, ne kijjudde sitoowa okuba ejjudde obuzibu. Omuntu wa bulijjo yandibadde agenda mu toyireti okufuluma obulungi, okugenda mu kaabuyonjo emirundi 3 ng'ate migonvu, naye Abafirika abaleero bagendayo omulundi gumu, abalala 2 ne beewaana nti nze ndi bulungi. Naye ekibeerawo oba obubonero kwe tulabira omuntu atafuluma bulungi bubeera omuntu ajja n'aba nga alina alaje n'abutuka mu maaso oba embalabe. Ekiddako awunya akajwingiri mu nkwawa, ekiddako abeera awunya mu kamwa, nga bonna bw'atuula naawe ayinza wano kanyimukewo, oba bw'ayogera bw'ati ate awunya akamwa baanyuko ate tebamanyi nti bawunya, bo tebamala baga naye gundi owunya akamwa, naye nooteeka kuba mugumu nnyo okugamba munno bw'otyo. Ekirala ekiddako ye muntu okuba depressed nga atunula bubi ng'alinga gwe baavuma edda nga bamuzaala. Ekirala ekiddako okubeerawo ye kubeera nga omuntu afuna gaasi omungi mu lubuto, ate ekiddako okuba nga talina maanyi, yenna atunula nga mukoowa alinga yasuza atambula. Ekirala ekiddako kwe kubeera n'amasavu amangi mu kibumba oba musaaji tuyita cholesterol. Ekirala ekiddako kwe kuba nti omuntu emmere bw'agirya tetambula kuba payipu zizibye. Ekiddako kwe kubeera nti omuntu afuna emisuwa etuyita varicose veins egizimba ku mubiri. Ebyo byonna bibonero omuntu atafuluma. Ate n'omuntu atafuluma wano wajjawo akantu aka black, mu lusawo tukiyita dark circles under the eyes. Kale obubonero obwo bw'olina olina okusala amagezi okuyonjako mu lubuto. Oluyonja otya? Waliwo osobola okunywa ebintu bya kiragala, osobola okunywa ono shake out tea n'omala ebbanga ly'ennaku nga 10 nga buli lunaku onywa otukulako mu lubuto. Osobola n'okuteekamu amanda chako powder. Naye ekirala waliwo ekirala ekiri physical kitera okukola wano, ndowooza mu Africa nze kanze nkikola ku center yaffe tukikola, kwe kuddira kye bayita okuwanika amazzi n'ogayingiza gy'ofulumira n'olyoka ofuluma n'ojja mu kazambi. Nabagambye omuntu omulamu afuluma emirundi 3 nga migonvu, afuluma ogumu oyo asaana n'ambulensi oba emmotoka etwala abalwadde. Omuntu agenda emirundi 2 ekyo kiba kitegeeza nti agendera mpola oba ebikyafu bye bituula ku nfudu ne bitayanguwa. Kati tulina okulaba nga okola kino. Senga obeera awo ng'ofuna gaasi mu lubuto tolina mirembe, olina kusitula kino n'ofuna ekitube bwe kiti n'otabula kaawa giikoze 3 n'oteeka mu lita 5 n'omuteeka muno n'owanika mu kinaabiro kyo oba tonaabira bweru. Akati bw'oba ogenda okuteekamu ebyo by'ogenda okukozesa osiba wano bw'oti, bw'omala ng'amazzi omaze ogawanika osumulula wano. Akantu kano baakakola mu ngeri nti kayingira gy'ofulumira paka wano, amazzi ne gayingira nga gakozesa kye tuyita pressure entono, kye tuyita oba gravity, ne gayingirayo. Bwe gayingirayo omubiri gw'okubulya nti ojjuzza, kati amangu ago ng'osiba wano ng'okasikayo ng'ofu oba oli wa nnyumba wa muzigo ofutuula kalobo. Bw'oba ng'olina bawero ya mu nnyumba kyokola ki? Era nze nkikola mu wiiki mulundi gumu oba 2 ne sivunda. Era kino kye kikaddiya n'abantu mwe naatunulanga gwe baagoba ku mikolo gy'embaga. Naye buli lw'okola ekintu kino obeera n'emirembe mingi. Kirabikanga ekyengeri, naye obulamu bw'omubiri gwolina kugwetegeerera. Waliwo omwami omu yagamba naye bannange virus zize mu nsi, kye tugamba omubiri teguzimanyi teguyinza zirwanyisa kuba Katonda yakola omubiri nga gusobola okwerwanako. Naye olina okulaba nti tokkiriza babbi kwekweka mu mubiri mu lubuto lwo. Omubbi bw'aba anakubba yeekweka mu nnyumba yo mu kisenge omusibira oba omusibira mu dduukaayo, ekiro n'alyoka anoonya w'anaayita ne bw'anaamenya oba n'afuka omusulo mu kufulu neyekulira n'afuluma. Kakati tulina okugendera ekintu kino, tetukkiriza mubbi kubeera muffe.
nga tukozesa ebintu ebyo byembalaze mu bwangu lwakuba obudde bwa butono naye buli lwogya omuntu ayagala okutegeera obulungi manya nfuluma emirundi emeka ekyo bwamala okitegeera omaze bwe kikulema okutegeera era ojja kufa bubi kale twagala mukole ebintu ebyo tulabe nga tuva wabi tuveeyo naffe abafirika tuyige okwerwa nako mwebale nnyo